Tukulambuza Semazinga ono mu ggulire lyaffe litutumye Mama Africa nelikutuusibwako. Ffe mu Ecobank tulaba ebiseera by'omu maaso ebitangaavu ebijjudde omukisa eri abo abaagala okusukkuluma. Mandela yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mu 1918 ku kyalo Mavezo ekisangibwa mu South Africa, era nga yazaalibwa omwami Gada Henry mpahakanyiswa n'omukyala Nosokeni Fanny ab'eggwanga lya Thembu. Taata wa Mandela yafa era nga Mandela alina emyaka 4 gyokka. Mandela abadde yasoma era nga alina digiri 3 wakati wa 1941 ne 1943. Mandela yafuna omulimu mu kampuni ya Witwatersrand Sky ne mu kampuni ya Idleman, nga mu mwaka gwa 1944 yegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya ANC n'atandikawo n'ettabi lyakyo eri abavubuka. Mu mwaka gwa 1952 yakulembera ekibiina kya ANC okutandika okulwanyisa obusosoze mu langi, nga Julayi 1952 yaggulwako omusango gw'okuvvoola amateeka g'eggwanga, era mu mwaka gwa 1962 yakwatibwa n'avunaanibwa okukuma omuliro mu bakozi ssaako okulya mu nsi y'olukwe. Ng'amaze okuwozesebwa, Mandela yasalibwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe era yatwalibwa mu kkomera okuli erya Robben Island gye yamala emyaka 18. Mu mwaka gwa 1990 Mandela yayimbulwa mu kkomera era oluvannyuma ne yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino n'afuuka pulezidenti omuddugavu eyasooka okutuusa mu mwaka gwa 1994. Mandela amanyiddwa nnyo ng'omukulembeze afudde nnyo okulwanira eddembe ly'abalala. Mandela yavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekyakeesezza olunaku lw'okutaano mu wiiki ewedde, era ng'afiiridde ku myaka 95 ng'abadde atawanyizibwa ekirwadde ky'amawuggwe. Wiiki ejja tujja kutuusaako okuziikibwa kwe era ng'asuubirwa okuziikibwa ku lunaku lw'e Sunday olwa wiiki eno. Tukulambuza Semazinga ono mu ggulire lyaffe litutumye Mama Africa nelikutuusibwako.